kwagala nsiyo bwenvaawo mbanjolekedde ku bantu bonna bakola night shift ne day shift mwena mbagala nimwe balekola bale kwagala nsiyo mwe abakomentinga abapostinga abasharinga namwe mbeetaaga nnyo mwe balekola mulimu ogwo namwe abasaasanya video zino nga muzisazeemu ne musala mu part ne mbuteeka ku mikutu egy'enjawulo ne mubagaba mu WhatsApp groups ne mbuteeka ku TikTok ne mbuteeka ku Facebook namwe mbagala nimwe balekola mulimu ogwo abali recording abakola screen recording namwe basalamu ne mugisaasanya mwe balekola mulimu ogwo nsemberayo ddala n'abantu bano wammanga bano kika kino wammanga omuntu yenna ng'oli eyo ng'otambula ng'otegeeza abantu ebigambo by'enkyukakyuka nga tebyakusasudde ng'okozesa ssente zo nawe nkwagala nnyo bwe balekola mulimu ogwo olw'ensonga nti lwalamunyidde otulwejja ffekka yensonga lwaki tole muntu agenda kuyamba kukukyusa nsi yo era gyekyusiza wokka kale no bwe mmala okubabuuzaako mwena n'okuba nti mbase mu mirimu gye mukola then tuba tugenze ku video wetandikira olwaliro sigenda kubeera na kiggula lugi wadde akaluwuzo nabaga evidiyo yaleero yansasagge video yale bagita namwatulira open roof kakongoliro omuntu yenna anabasigadde sala sategedde sawulidde kubanga tukooya akamanyiro kasuse alright ndoza njala soka tutandika n'obulango buno biwokka then tuleke tugende ku video eyandeese njala tutandika n'akalango kano mwenna abantu abagala okutambula ndanga magalagira mu ganga ya Canada mbawanyo obulango buno nembaga mu contacting abantu amusobola okubanga mufuna details nangeri kije musobola okufuna mu chance esobola okutambula kale kantandike n'akalango kano akalango kano kaga the International Conference on Health and Social Work International Conference on Health Care and Social Work theme health in social presentive international dignitaries ne local dignitaries conference egenda kubeera mu Ontario Science Center 770 Don Mills Road Don Mills Road North York on M3C 1T3 powered by GEC Global Events Canada oyagala bafuna ku WhatsApp esimu eri +1 647 702 2922 osobola bafuna ku simu eyokuba butereevu eri kasaalaba emu 337 288 98 osobola okuba ngobafuna eno conference egenda kubeerayo omwaka ogujja mu mwezi gw'omukaaga etandika ennaku z'omwezi 21 nekomanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa 24 bwete bwefaanana bwe nava kuno ngenda gipostinga musobola okubanga mugyettanna bwete bwefaanana osobola okugendayo nobanga osobola okutuuka ku bantu abo alright bwe mmala eyo then ngenda kukalangako okubiri tuleke tutandika video yandeese the International Conference on Ending Malnutrition 2024 starting on 19th January up to 21st January 2024 theme better nutrition for better lives registration and more details contact Extreme Events and Music Extreme Music and Events Management Director omukyala Dorni Kajumba ku simu ye kasalaba emu 647290340 osobola mufuna ku WhatsApp n'asobola okubanga akubulya details zigenda okubanga zikwatagana ku conference ate ng'obudde buwedde mwandibadde mujjumbira ekintu kyomangu nnyo kale bwe nvaawo ku bulango obwo kiba kitegeeza tugenze ku kwanjula kwa video ya leero kamale n'okussa ku kikoonye ne ku mazzi kubanga bwe tulaga si wangu wetulaga si wangu era wetaaga okubanga video tugikwata mpola kati njagala buli muntu yenna nga oyina laamu awera eno video njagala y'abantu abalina laamu ali waggulu nga teweta kubanga oyina 0.5 GB RAM akyeta kubanga oyina laamu awera tusobole tukwate video eno mpola mpola era njala gikwata mpola looka tutegeere video eno gyena ekomekkereza ayagala ebyonoonese tuula wano tovaawo sharinga video gwe ulimu oyagala ebyonoonese tuula wano sharinga video tugenda tutandika tutya wenjagala tusimbe essira wetugenda okutandikira wetugenda tutandikira essira nno tewagenda kubeera wala nnyo njala tutandike bwe tuti era nga nsooka kusindika obubaka buno eri
ekisawo ky'Entebbe ne ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe ne ku boda zonna. Bakulu tubamanye munoonya omusimbi Yoseri gwe bagamba okunoonya okubanga mutaasa ekonomi ye kirungi nnyo. Naye obubbi ne futwa n'obutagaliza bujjudde mu ggwanga Uganda. Wetwogera ku kisaawe Entebbe abantu bangi bafunewo pulesa alusa n'ebiddako olw'okuba bakyajinze omusolo ogutakkirizibwa mu mateeka. Olina kuba munno omusolo n'atuuka n'okuzirika n'ayiika Windows olw'ensimbi obuwannaze bwe bamukoze ki bamukyajinze. Kati ate batagetinga nnyo omuntu avudde mu ggwanga erya batagetinga nnyo muwanga Turkey, China ne Dubai. Naye Department ya Uganda Revenue Authority Entebbe mulekera omuzigo okubba abantu. Omuntu mukyajinga omusolo mungi nnyo ne mulemesa okutwala ebintu bye ate ne maliza nga lisiti muwadi ya sente ntono. Katugamba omuntu mukyajinze milioni 2 mumaliza muwadi lisiti ya mitwalo 8 nga milioni mumutwala 2 mujibbe kubanga tekuli mateeka. Butyo muyise muino koma Uganda Revenue Authority branch Entebbe Airport mulekera obubbi mulekera okubba bana Uganda. Abantu bagezaako nnyo okwezimba okuba nti bakola business basobole okubeza obulamu bwonna firms muganja obalemera kumbalemeddeko. Waliwo omukyala eyefudde ekizibu muyita Monica. Monica ng'oli ku kisaawe Entebbe mu Office Revenue Department. Monica lekera okubba bana Uganda okutulugunya bana Uganda. Omuntu waba aina air ticket bamuwa ensawo 2 luggage. Ensawo ezo zibeera ku ticket ye. Naye mmwe mukifuna n'omuntu azira ensawo 2 muzikyajinga n'ebintu bikadde mbikyajinga balemeddwe okusasula ne mutwala ebintu byabwe. Waliwo omusuubuzi omu amuyita Shadia Nakate. Shadia Nakate ono ne banne bajja wiiki ewedde wiiki eno ngenda okukomekereza n'abala bangi bamukyunyiza ne mbakuba omusolo. Omukyalo kyanvubiddeko okufuna pressure n'agwa n'azirika ku kisaawe Entebbe mu nsi eyiye. N'abala bangi bamukoze bwe butabala bavudde mu business. Wanitake n'enseda zaali zirina abaana batandise okusuula nga bakozesa $2 2,000 13 nga basuula. Nembavu overcharging omusolo business bavuzivuddemu abaana babula kwetuga. Kati gwe mukyala gwe Monica kino ekintu kyewakola okucharginga omwana n'omusolo ne banne abavudde mu business muloko baba batuma sente n'okubanga mwagala kubba sente ate kintu kisinga okunnuma ye muntu gw'okyajinze milioni 4 n'omwali siti ya milioni 1.5 sente namba muzitadde luddawa. Ono mukyala wiiki eno yennyini yatwala ensawo 3 nga mulimu ebintu ebyobusuubuzi bitonotono. Kyokka omusolo gwe bamusaba gusinga n'ebintu n'essente ze yasuubuza ebintu ebyo. Yakomekereza omusajja mukazi agudde eri nga pressure zimukubye olw'okuba mukyala Monica ono ye mukyala gwe bakuba omusolo guno bw'atyo. Ono ye mukyala yakola ekintu ekyo. Omukyala bamuyita Monica ali ku kisaawe Entebbe wa Revenue Authority mukubba abatalina mukwatira nsawo yoyo Monica yoyo. Monica lekera obubbi lekera n'okutunya bana Uganda ensi abajjajja oyo Monica mubbi muzimu. Monica lekera okutunya bana Uganda n'okubabba ku kisaawe Entebbe. Mwova charginga abantu omusolo mungi mukazi munono mukuba omusolo gutali mateeka milioni 7 ebintu byasuubula bya milioni 6 n'atuuka kwene embeera ng'omulooza mugenda kukulaakulanya ggwanga. Mukazi munono n'atuuka kwene embeera ng'omuggyeeko omusolo. Gomuchala Monica ali ku kisaawe Entebbe ku Uganda Revenue Authority mu department eyo. Nyabo tukusaba n'obuwombefu oba oli bwakaba n'otubuulire. Office gy'oli muwala bali bagisokedemu gitulamu. Mukyajinga abantu omusolo guyitiridde. Omuntu n'omukyajinga omusolo omuyitirivu ne gusinga ne sente ze yaguze ebintu kubanga mwagala sente mwajja kubba ggwanga. Omukyalo ono singa yafudde family wandi gigambye eki. Omuntu watuukira okuzirika kiba kitegeeza omukyajinze omusolo gusikka ensimbi ze yaguzeemu ebintu n'okuba nti mwagala sente ne mwagala okubba abantu. Gwe mukyala gwe Monica nkuddamu omulundi ogusembe ngende ku video esookera ddala tutandike video. Yeyo mukyala Monica.
yoyo Monica lekera ufujjo n'okubba bannayuganda yoyo oli ku kisaawe Entebbe oli mu Uganda Revenue Authority gomu kuba charging abantu ku kisaawe Entebbe mulekera okubba abantu awo tuvuddewo kati njala tutandike video bulambalamba nga bwe tulina gitandika mu buufu bwayo. Alright, nzijja nnyo ne mbagamba ebintu byange ne mbirekawo ne ntambula. Nabagamba Uganda oba oyagala kutegeka ekikopo ekitwale nga tewali agichallenge, tegeka ebintu bibiri. Tegeka empaka z'okunywa entabaaza bakadde, otegeke n'empaka z'okwegadanga bajja twala ekikopo nga tewali abawanguddemu wadde game nga muluza nsaaga. Ne mbagamba yose kyasinga okutegeera kwe kukola ekigambo kye bayita diversion ne blackmail, ebyo abitegeera bulungi nnyo. Nze mbagamba programs nyingi nnyo zitambula mu ggwanga nga zirina kwogerwako bannayuganda ne bali music oziteekawo ne batandika okuteekawo diversion ez'ekika ekyenjawulo. Nabagamba nti concert oba gye muyita battle wakati wa Shiba ne Sindi, nabagamba nti no diversion mu mpakanya era mu demogera social media nombuye yaga mu battle ya Shiba ne Sindi kujaki mu diversion. Nabagamba show ya Shiba ne Sindi is a total diversion kubanga state sponsored what show. Wetwogera n'ababuuza nabagambye ana sponsoringa Shell katika mbaletere sponsor mutegere yani n'abaani abakibadde mabega. Golooza lwaki bannayuganda basinga obungi ne TV ne media za Uganda tesobola kwogera ku nsonga zimba bannayuganda kale nti basobola kuteekawo bidongo mutandika kunywa kusiruwala. Kati njala bagamba omusajja ali emabega w'okuba nti ya sponsoringa bateno ye state mafia. State mafia nga ye vice chancellor wa Victoria University. Victoria University ya Suliru Paleria akola Geneti ne Museveni akola Geneti ne Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba. So Victoria University ya Suliru Paleria kati vice chancellor wayo omusajja Lawrence Moganga ayino Luganda ku Geneti ayino Luganda ku Andrew Mwenda era yensonga lwaki bakola ebintu bino byonna okudivertinga abantu. Omwami ono yono ye main sponsor nenga ye chancellor wa Victoria University oyo mulaba era omulaba omutuna bwoti eyinza okukanga omulabanga Andrew Mwenda yennyini oyo main sponsor owa invent yo gyemugambo simanyi mu biki oyo main sponsor yeyita Lawrence Moganga. Kansoke mbazanyira wano ka video mulyoke mukakase katono nnyo mulyoke mutegere nti bwe tubagamba ekintu muteekenga y'amaaso yoyo Francis ya bato nga gwe Mr. Mugango osobola gyogera chenyezo oyo main sponsor abakyala bombi baraza amanyi gaabwe era tulina kusobola kuyisa mu maaso oyo omulaba wakabano wuuyo era nze neeyongedde kwesunga nga 15 gw'omwenda njagala ndabe obusungu bwabadde awo bwe bufulumira mu ndongo ya buli omu era neesunze ndoza mukitegedde bulungi amanyo gamulinganga omutego gw'enkwale naye njagala ombulyo mu Uganda university ki erimu gwe tuyita professor ategeera nga yafuuka promoter wa bivulu. Njala ombulyo university ki omuli chancellor oba vice chancellor nga mutegesi wa bivulu. Tubaga ebintu bine muganya okutegeera mu dictatorship Museveni asobola mu dictatorship bakola buli kimu kyonna ekisoboka. Kati mbagambye eyo show eri state staged and state funded by the first family. Yensonga lwaki mulaba nti media ezagigenzeko New Vision NBS n'ebirala byonna bibakola ekintu kino. Kuba nowuni promoters mu Kampala tekuli n'ogu yataddemu ssente ze kubanga tebagitegeera. Nabagambye show yo oba battle eyo diversion tekirina makulu nendoza mutegedde bulungi okusonda information gye mbawadde. Kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Nabagamba nti okutambuza information egase eggwanga etambula kitono nnyo. Ne bwe kijja ku kintu ekyobuseegu era ekisiruwaza mu kitambuza mangu nnyo. Tubadde olwali tuli ku information ekwatagana okusomesa Kagege Nsereko Mr. Nyereko tumuza mu discipline. Bagenza okulaba nga tugenda kuba ekintu kyonna tukiwe. Ne basindika akavidiyo akatambudde social media within 3 hours. Buli muntu yensi yonna mu Uganda ina smartphone yabadde akafunye. Nenga information egase eggwanga temusobola gitambuza. Abana Uganda obwongo nabwe muri nti mwe kintu kibajja mangu information kitegeeza mwagala nnyo ebintu by'obuseegu.
engeri gye musharinzeemu akatandika obuseegwa ako okwetoola ensi yonna ne katuuka buli inbox okatuse ku y'omuntu singa mushengali mu inbox singa musharinga videos oba information ekwatagana ku y'Abannayuganda singa twajjako dda mu 7 naye muli ku information enfu musharinga ebintu ebitategeereka na muleka information etegeera nzawe mbawulira Abannayuganda temwagala nnyo ebintu by'okwepiica okwevulunga n'okunyoma okusinga emboozi enkulu etawaanya eggwanga tukyali tukyali mu kigwaro ky'amawulire then tuleke tutandike video mbagambe bagale byononese mutule wano nsereko tuuza wano akabinako ne group yo yonna ngenda kukwabya olwaleero tuula wano ne group yo yonna ngenda kukwabya olwaleero nakuwoninga ddanza beka sitakuwoninga n'osiriwala nzija n'enkwabiza ddala saagala kutegeera kati Bannayuganda nzija mbagamba n'enkola video mbagamba nti mwegendereze nnyo gavumenti Museveni engeri gyali mu langamu ebintu by'okugema n'okukola kino mbagaba naye temugemesa baana bammwe temmanyi kigenda kiri mabega okugemesa baana bammwe nemulowooza nti nsaaga gwe gavumenti bwekuforcinga okugema omwana bw'afuna setback oba repercussions zivudde mu kumugema gavumenti tekugulira wadde panado tenda weekulabirirako gwosigala obonaabona n'omwana wo ngenda kuzanya ka video kano then mbabuuza ekibuuzo lwaki mukkiriza omuntu okujja mu maka goba kujja kusoma n'agema omwana wo gwe n'omwana wo n'afuna ebizibu nga teri muntu asobola okukuyamba naye nga gavumenti yakikoze ng'ekiforcinze abaana bangi abatasobola kujja ku media abatafuna media attention nga bali mu kufa essaawa zino okuva lena bagamba temugemesa baana nga mulowooza nsaaga eno video yankwasiza ennaku nti abazadde batunda ennyumba yaabwe ne batunda amataka gaabwe okujjanjaba omwana olw'ensonga nti baatanga omwana bekusomera bamukuba eddagala effu ate waliwo omulala obali sayidize mu bwende eyo bamukuba eddagala mukazi mukulu n'abanga omuntu alina kisipi yenna najja omubiri gwonna agenda kufa naye nga bakikubakola ku baana bammwe nga temwagala kuddamu kukola ki temwagala kutegeera nti mbaga ebintu bino ka video kaakano kankate tulyoke tugende ku information yandeese kaako era waliwo famire ekyabakadde mu disitulikiti y'emukono esobetwa oluvannyuma lw'omwana waabwe yagemebwa ekirwadde ki covid-19 okulwala amawuggwe omwana ono amaze omwaka mulamba ng'ali ku ttaka era nga batugamba nti obulamu bwe tebusobola kuwangala wadde essaawa singa aggyibwa ku mukka ogusibwa oba oxygen. Amaka gano gasangibwa ku kyalo Kifaazi ekyampisi mu Kyabakadde mu disitulikiti ey'emukono. Munda Liz Michelle Kavuma kati ow'emyaka 13 ali ku ndiri wabula ng'agezaako obuteegayaaza. Tumusanze aliko ebibokisi byagattagatta okusobola okukolamu engeri essundiro ly'amafuta gye lyandifaananyeemu. Ebbali waliwo ecupa oba sirinda z'omukka ogusibwa nnyo ennene n'obutono bubiri era nga n'emu eriko obukoba obugutambuza okutuuka mu nnyindo za Kavuma. Embeera eno ey'obutava ku mukka gusibwa Kavuma agimazeemu emyezi 5 era ng'ebintu bino ebirala by'azzaakola bye biringa obujulizi obukakasa kino kubanga kye kyokka kye yeeyinza kati. Nali aido nenfuna ebibokisi byebaleeteramu ebintu nentandika okubidizayininga mu ebintu ebyenjawulo. Ekirooto kye kyakubeera mukubi wa pulaani za bizimbe wabula ku ssaawa eno kikyali mu lusuubo nga yakatandika okusoma siniya esooka mu 2022 ku ssomero li St. Cyprian High School ekyabakadde mu disitulikiti y'emukono. Gavumenti yayise ekiragiro eri amasomero gonna okugemesa abayizi baago era ng'ebbaluwa esaba kino ku ssomero lya St. Cyprian yatuusibwawo bakulu ba disitulikiti. Okusinziira ku nnyina w'omwana Margaret Ndagire beekyokugema omwana waabwe baakigaana kyokka ddi essomero ne limugemesa nga wayise wiiki emu omwana yabakubira essimu nti mulwadde. Ningenda ku ssomero nemunona nemutwala mu ddwaliro ng'akaaba joints naye okusinga mugongo nemutwala mu ddwaliro ne batuwaayo tube n'eddagala wali bukerenda bwakumira nemuzaayo ku ssomero n'addamu n'akuba essimu nga wayise wiiki nti amaaso gamuluma nemutwala mu b'amaaso kasanga kati dokita n'amukebera ng'amaaso galaba nga te yatugamba tegalaba.
omwana bwe yadda ku ssomero teyafunawo yadde enjawulo ekyawaliriza nnyina okukyusa ku ddwaliro gy'amutwala. Nemutwala namutwala Naggalama dokita n'atugamba nti ulcers. Kati omwana n'abiwakanya wampaka nagamba dokita nze ulcers tezinnuma. Kavuma yeegumya okumalako olusoma lwa siniya 1 olusembayo wabula agenda okudda ewaka ng'embeera gy'alimu eyungula ezziga. Twaddayo e Naggalama olutambi ne lukyuka ne batugamba adivopinze apima olwo n'okussa kutandise tasobola kussa. Kati tuba tukyali awo bakyamukebera abamukebera n'afuna ataaka ne bamussa ku okisigeni awo y'amangu n'atereera ne tukomawo naye nga batugambye afunye asima. Kati we tudda atandikira ddala alwala agenda mu maaso naye nga tuli awetyo paka oli weyaŋŋaana y'omanyi Mulago yesinga twamwana tumutwale Mulago. Abasawo e Mulago beekebejja omwana okutuusa ekizibu lwe baakigwa mu buufu ng'amawuggwe ge gaavunda. Twamukuba ekifaananyi bamusanga amawuggwe gaavunda. Kati dokita n'agamba nti masibiko gundi TB. Ne batutwala mu TB test. Zigenda okudda nga talina TB. Ne baddamu awo ne bakola awo test ebirala dokita n'agamba omwana ono mwalimu mugemyeko nti ye bamugema muwala bagema covid nti ye. Kati dokita ng'amaze okuzuula nti bamukuba eddagala lya covid naye tiryatambula. Okukakasa bino baabasindika ne ku mukugu omulala mu kifo awajjanjabirwa ekimbe kya covid. Omusawo ono naye n'amwetegereza. Bano baawubanga omwana mu malwaliro agatali gamu okuteekebwangako oxygen okutuusa lwe baatendewalirwa. Ndowooza muwulidde bwe tujja tuba tetuzize kusiika binyomo tuba tubagamba information mutegere mufunebo ku magezi. Naddala abantu abali mu Buganda abali mu Busoga Bunyoro muyendereze nnyo ne mu maserengeta ga Buganda oba Uganda yonna niyo kusingira ddala abantu abali mu Buganda njala mufunemu ku magezi agategeera. Ffe tetulwana kusiika binyomo tetulina by'okukola tubiyina. Nitugezaako balaga kyo batasobola balaga ku media zaibona babula information gye mutasobola kufulumya. Ne mwefula abantu abatategeera ne mwefula abantu abatawulira omala kufuna kizibu n'olwokotegeera nti batugambye nti kintu kino. Kati naawo tuvuddewo kati njala tugende ku kyatuleese bulungi nnyo tutandike video butuufu nnyo ng'eyatuleese. Kavudde kwanjula kati katandise mukulu Nyereko Muhammad Mr. Kagege kansula nti otuuse bulungi nnyo nakugambye ngenda kusiikasiika ensi ekuli bulungi otegeere era tunaaviira nokaga kugugumye. Tutandise bwe tuti mukulu oyo amanya gamatuufu ye Nyereko Muhammad eri ansirikali etuma bwetumi emyaka okuva 2017 nze basomesa omwami n'okutuuka olwaleero. Omanya yina akamanyiiro kalina kalimu tani so si mu kiro. Omwami ono ekizibu kyalina yo olumu yeerowooza nti yasinga okutegeera mu Uganda naye nga ate yasinga obusiru. Nyereko Muhammad ndi wano kutegeeza nti gwosinga obusiru mu Uganda lwakuba nti tomanyi n'abantu abalowooza nti otegeera naye totegeera kati kankutegeeza olwali totegeera. Ekisookera ddala bw'ogamba nti oli politically mature mu Uganda si kituufu. Bw'akalwa mu parliament emyaka 15 kitegeeza watandika okutegeera ebyobufuzi emyaka 15 15 years yiwakamala mu politics nga n'olunaku lwajja mu politics nzomu ku baali abayima abo kubanga nesereze okusosola polling station mu polling station ezomu Mengo Parish mu Kampala Central ffe twazimonitalinga ffe twagulya nga alaba nekyemisana. Saagala obuzebuze nti oli politically mature. No, you are nothing kubanga mu myaka 15 gy'omaze mu byobufuzi tona kyokoledde bantu. Ebintu tukumanyi nti oli mukozi wa state era tukumanyi nti buli kimu lwakuba nti obadde weebuzaabuza naye katwagala kutegeeza openly oba publicly toddamu kubuzaabuza abantu mukulu Nsereko. Sale ddiiro bw'obanga okera ku makya n'oteeka omusaalo wansi n'osaala sale ddiiro lumu obere ku sayidi enyigiriza abantu olyoke ensi etegeere. Tukimanyi bulungi nnyo nti oli wa bbulooka wa Museveni ajja n'agula ba independent lwabambi ba parliament baguza Museveni ne deals endala nnyo z'okola. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo tuzze tubyogera saagala kuddayo. Ekinyusi kiri ludda wa? Ekinyusi kijja nti gwe kennyini weekuba endobo mu bintu by'oyogera ne by'okola. Olwaleero kuva jjo lwonna obadde Bungereza n'ogenda Netherlands n'okola buli kimu era obadde omaze ebbanga nga ddene nnyo ng'oli mu kulyasereza omw'omusolo naye njala babuuza ssente njala bategeeza ssente ozijjawo biki by'okola buli muntu tuula okukalire bulungi nnyo.
olwatuuka nga boluganda tulabira nga babira omusajja muyita Medi bamuyita Nyereko Muhammadi mutabani wa Ali Haj Abdul Nyereko Muhammadi nababulira olugero lwa Nyereko Abdul Muhammadi omwami onaye mu regimu y'omugenzi Idi Amin Dada yali musajja munnamawulire akola ku UBC era naye ng'omulimu gwe yali akola ogwali mukulu kwali kusoma mawulire naye ng'era ebiseera ebisinga yabeganga banne n'abawaayo ewa Kawenkene Amini n'abatugumbula n'omwana munnange naye gwakola kati essaawa zino bagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi era n'omwana mulimu gwakola obuzibu baluddawa obuzibu buno omwami ono ekisooka alina akanyoomonyoowo alina akamanyiro alina akajanja ate yeerabira nti alina okubeera w'alina okuba naye nga tasobola kubeerawo mukulu ebintu bingi byozza okola naye mu kino ndowooza walinye y'amagye ekikulu ogamba nti oli munnamateeka wikiza okubeera munnamateeka kuba it's a choice gyewasala okubeera munnamateeka naye amateeka togamanyi twakulabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo ng'oyogera ebigambo bingi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abantu bakulizo ninze naye oganye okutegera kubanga tukimanyi nti embwa endalu bwe banga eri ku ggobe ate kiyitira bwe gattamu eddalu n'eggobe ate kiyitira kati oli ku ggobe Muhammad Nsereko Kagege njala soka kutegeeza omukulembeze waffe mu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde categorically clear ku nsonga ze yakugambye. 1 yakugambye nti mukulu Nsereko toli muwagizi oba member national platform so toyina lukusa gwogera ku nsonga za national platform n'abakulembeze baayo tolina kubanga golina mpawengwa tolina woli nga kitengejja ensonga yabadde clear nakugamba ekigambo kimu nti gwe ekigambo kiwadde okola wadde ogezaako kussa member parliament Ssegirinya Muhammadi omuse ekitiibwa okumussa wansi nti bamusondera busondezi ng'omuntu wa bulijjo ekyo Kyagulanyi yakikugambye njawulo ebigendo bino mpozi nga byakomye buli yagambye nti wadde ogezaako kussa ekitiibwa kya Ssegirinya wansi nga MP omufuula omuntu wa bulijjo ekyo kyakulemye okutegera n'onyiiga ensonga endala yasinze okukuluma eri bwete yakugambye nti teri muntu ayagala mwana wa munne okujjo nga ayagala mulya ekyo naye adde mutuufu nakubuza ebibuuzo bingi nnyo gye buvune kugamba waayi gwe wajja walaavu yagala Ssegirinya nga tewamupositingangako bukyanga bamuwamba okumutwala mu kkomera okujja ku lwagendayo ekiro mu ttumbi nga mulina missioni zammwe naye nze sigenda kubanga abalala bakulemereddwa njala kugamba ku information ogenda kutya olwaleero ekisookera ddala mukulu nga member parliament bw'otuuka nga bamaze okukulonda mufuna kye tuyita seminars nga temunagenda kulayira basooka babapya bonna babatwala mu seminars okubasomesa protocol ya parliament n'ebintu byonna bimufuna mu parliament bye mulina okufuna babiri ba parliament ebyo n'ebintu limu ba parliament abimanyi bulungi nnyo kati mubanga mu ba parliament akimanyi benefits zalina okufuna mu parliament nga afuse mu ba parliament kitegeeza nti babamanyi kati omukulu Ssegirinya nga yo omuntu bw'abanga benefits zalina okufuna yaziteeka ebbali ng'alina ekigendero ekikusike ekyo teryamanyi mwe evo mwagala nnyo okulaba ewali loophole oba wali omuwaato mba muyisa ensonga zammwe mulumba omuntu oba omulala emyaka egiyise wavumanga Rutadikano Kizza Besigye wikizoke kubanga gwe mulimu gwakuvuma mu opposition ekyo twakireka kati Kyagulanyi ebintu byakugambye bwe twagambye byakunyizizza nnyo okusinga gwe bintu byokoze ebbanga eddene njala tubeere bagufu nnyo era tutegere ensonga zino ekisookera ddala abantu badde batusabye tuleme kuwa makulu naye ebiseera ebisinga omuntu bwe yeefuula omugezi ate tumuteekamu sense kubanga aba musiru ensonga esookera ddala obukulu njala tutegeeza Muhammad Nsereko toli kyolowooza kyoli twali tuleba banene emirembe engalo tolina kyoli mu Uganda era n'amagezi tolina member parliament yenna ng'amaze okola yamubuulira benefits n'ebintu byalina okufuna mu parliament bye twabuuzizza Ssegirinya Muhammadi yawandiika ebbaluwa ng'asaba mu butongole okujjanjabibwa tewakizeemu ekibiina ne kigamba nti Ssegirinya abali takutegeezangako wandibadde omubuuza lwaki tewategeeza bakama abo ekyo nakyo wandibadde okimubuuza before you attack Bobi Wine ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu tasula mu maka ga ba parliament bakansala no bw'oba tomutegeezezza tajja kumanya bikwatako ate bw'omutegeeza kubanga amanyi nti abantu balina okutwala obuvunaanyizibwa ye parliament gy'oli so si ye Kyagulanyi okujja okuyingira mu nsonga ya foot soldier oba ya kansala oba chairman wa C5 ajingiramu ng'omuntu so singa alina obuvunaanyizibwa ku muntu oyo nedda ajingiramu ng'omuntu
Oshitegedde kubanga akimanyi nti mwenna muri state property state erina okukola ki erina obbalabirira kati gwe mukulu walemye okusooka okutegeera protocol 1 singa oyagala kuyamba Ssegirinya wandibadde osooka obuuza ffenna bambi ba parliament benefits zetulina Ssegirinya yazifuna lwaki teyazifuna kiwandibadde osooka okubuuza parliament gy'otuulamu so si bibuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu obuuza muntu mukyamu era oluba muntu mukyamu kubanga gwe olina ego olina ennugu olina akasajja ku mutima ebizibu byonna Robert Kyagulanyi si yabikuleeta 1 ekisookera ddala weetwala okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omusinga ebyobufuzi ekyo kikyamu weetwala okuba nti mu kutegeera osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu weetwala okuba nga ebyenfuna osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyo kikyamu kubanga tolina wooli tolina kyoli kanjala kutegeeza olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimbi era munnabyabufuzi gwe ssebo oli ki kyoli kubanga you are not a politician nagambye political merchant omusuubuzi w'ebyobufuzi categorically clear tolina woyimiridde oli kitengejja tolina lunaku lumuke lwe nga mugenze mu ggulu tolina wosobola kuyimira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omwenkana kubanga tali mu kitegeezo ekyo njala kitegeezo kitegeere ekyokusatu nga ngenda ku information enkugulira akabikka omulalo teri member parliament agitegeera nga alina amagezi agategeera asobola kubeera ku TikTok natandika okusaba ebitundu by'ekyama by'abawala n'ebifaananyi takitaliyo taliyo ekyo kikyamu era tekisoboka kati okumanya abantu baali bakutegeera wayogedde ebigambo bingi nnyo benjagala okusooka okuyitamu wano katono nnyo nga buli kyoddamu kyenkutegeeza then tulyoke tugende kubanga abantu baadde bakumanyi nga bakusiriikiridde katusooke n'ono want our right to call you a fool and a dimwit, a stupid man who doesn't deserve our vote. That's our constitutional right. You don't have the right to say that I will now use parliamentary space and get MPs and tell them that, did you see what happened to me? Did you see how hard it was for me to sail past the Bobby Brigade and come back to parliament? Does anybody want it? Of course, everybody is going to say no. When I was a hero. Oyomo ng'akuwa levo. Wayogedde ebigambo bingi nnyo kati njala tusooke tutandike mpola mpola tukwate mpola mpola bino wabyogedde yakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yakayiga okwavula how old are you mukulu oyina emyaka emeka osookanga n'onyiga ku mutwe nga tonnajerega mutwe gwante guli ku mudaala oyina emyaka emeka tonaweza myaka 5 bwoba oyina emyaka mingi nnyo tekuba nga oyina emyaka 4 tonaweza myaka giwera 5 bw'ogamba nti Kyagulanyi akyali muto mu byobufuzi oba yakayiga okwavula gw'olina emyaka emeka ebyobufuzi wakomera emyaka 15 ate njala kujjukiza music wa Kyagulanyi nagwe abadde ayimba from day one abadde political ogambye nti twawule fame n'ebyobufuzi mukulu nsereko if bwe kiba kizze ku fame ate tosobola kuyimira ku the same platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu is more famous than you are kusinga musajja muno wakusinga ng'ekigere togiitanga mpa togiita musajja muno wakusinga ng'ekigere togiitanga njovu bwe kiba kya fame muganda wangu oli wansi nnyo tosoboka musically wayagalako okuyimba ne wayita simanyi mentally prince simanyi prince Kasasiro gwe kennyini nolaba nga tojja bisobola mentally nga tojja bisobola n'oddukayo wasooka mu field gy'alimu nekulema n'odduka ya music n'oddukayo nga tosobola toyina art toyina waka je nasigala mu music n'amutuusa wamutuusiza ate najje nejeroza mbuli kafulu ate ye n'asooka n'akuyitako 1 omuntu yandiyagadde okumanya Muhammad Nsereko oyina ekibiina ky'obufuzi kyonna kyewali okuliyetinzeewo n'okimanaginga nga gwe can you manage a political party? No tosobola kubanga era tolina kibiina kya byobufuzi ky'oyimiriddemu olina mpa wengwa if you can't manage a political party leave Robert Kyagulanyi Ssentamu alone kubanga 1 managing a political party 2 spending millions on millions of money okumanaging ekibiina ekyo bwe tosobola kukola ekisooka Muhammad Nsereko ne family yakulema okumanaginga mukazi w'omuzungu n'amutwala yalabirira abaana bo if you fail to manage your family mukazi we yasooka omuzungu n'amutwala mu America yalabirira n'abaana kitegeeza you can't manage a political party you can't even manage your family tosobola na kumanaginga relationship yongo jomanye Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja omukulu tosobola tolina kibiina kya bufuzi kyali owandiisiza wadde kirimu omuntu omulema tekisoboka tosobola kimanaginga gwe kennyini you can't manage yourself kubanga ne zipo kennyini yakulema okusiba ekisooka next time obanga oyogera yawula okwogera n'okufubutuka ebigambo
ekisinga obuzibu kyoyogerako gwoyina ennugu n'akanyoomonyomo eyo video ngenda ako kavudde kati njala genda ka video akala njala kazanyako part by part ako nkamazi njala kuzanya kano the treatment mu America gye yagenda nga awenyerera mu ngatto ezitowa kilo 8 n'atuula mu kagaali ati mukulu wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu America nga yambadde engatto ya kilo 8 lawyer yasoma amateeka eyaleta etteeka lya social media ng'ayagala tulema okwogera era ng'agamba nti anayogera ekigambo kyonna ekitali mu buwandiika ajja kusibwa. Engatto gyoyogerako kilo 8 teri ngatto mu nsi yonna ezitowa kilo 8. Timbaland gyoyogerako ng'ozigasse engatto 2 in fact teziweza na kilo. Timbaland 2 ng'ogasse eya kolone eya ddyo teziwera kilo 1 kati gogende yambadde engatto kilo 8. Mu kooti gwe nga munnamateeka agante buli munnamateeka baba akusibye edda kubanga oyogera ebigambo bitakwatagana teri ngatto eweza kilo 8. Bw'ogatta Timbaland bw'ogatta sayidi eya kolone eya ddyo zonna zivaamu kilo 1 ekinene nnyo. Kati ogambo yagenda mu America nga yambadde kilo 8 ekitali kituufu. Ate n'engatto z'eri yambadde sneakers gojjako zino ziva omulabeko mu kusooka yakyusa engatto n'agendera mu sneakers. We kugambira nti kozesa amagezi go ng'omuntu omukulu. Kankongere katono nnyo. Naga nti bagenda mujjanjaba mu America nti ensigo zaakutuse naye bannange Uganda ero mbo ensigo zaabaluse era wetwogerera n'ekibumba baakyokeza ababadde ayirabana singokako mu olaba. Nsereko oli musajja mukulu oli munnamateeka. Njagala oletera video emu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zaabaluse azini bust n'ekibumba baakyokeza azini ekibumba baakyokya ban. Njagala oletera video ezo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aga nti ensigo zange bazaabya tebazaabizza kuzaabya nti oba ekibumba kye baakyokya nga bw'obyogedde. Kyenjagala statement olete video ziteeke ku mutimbagano. Gwoyo politics g'omuzannyo w'ekisiru ffe tujja balabisa mpaka lasiti. Kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Bino bigambo wabyogedde nabyo kambikudde bulungi nnyo. Nakano wakoogedde. Akulimba be bakusibuwaza. You're messing up with the wrong person. Nsirikira ebintu bingi nnyo. Nenyamba abantu basibabuuziza sikikyali. Nsereko Muhammad wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is messing with the wrong person. Who is the wrong person? Osobola okunnyonnyola abantu wrong person yani. Bw'ogamba nti he is messing with the wrong person. Waliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu weyayogereddeko ku linnya lyo ng'ako akuvuma oba akuvoola yakugambye nti wakoze ensobi y'okuyingira mu nsonga ezitakukwatako. Kati bw'ogamba nti wrong person, that means nti oba okonfaminga byetwogera nti wrong person era nga kikulabika ne ku face. One, ogamba nti obadde oyamba abantu era oyamba abantu era toyogera njala mbuulire abantu bwe yalombye mu Kampala Central obaleete kebere gurupu y'abavubuka gurupu y'abalema oba gurupu yonna nga wetwogera mu Kampala Central ye business center ya Kampala. Abantu badduse mu arcade olwa rent, abantu badduse ku nguudo State Council bamalako ebintu byabwe. Basi essaawa zino zonna zigaddewo olw'emisolo State Council gyazitaddeko. Buli kintu kyonna kiri vice versa mu Kampala Central. Tokolangayo wadde lukuŋŋaanda wadde okulambula ensonga yonna ekwatagana ku economic crisis oba financial crisis zigenda maaso mu Uganda. You are quiet kubanga ssente ozimalira bweru ng'ate Museveni toyagala yogere ku nsonga ezikwatagana ku Museveni. Kati bw'ogamba tuyamba tulina gw'oyamba. Oyamba bitundu byo byakyama. Oyamba bitundu byo byakyama kubanga omulimu gw'osinga okumanya mu nsi yonna kwe kukwata ssente n'okuba amasimu n'okubira bannakijangajja bannakirijja bannakityo n'obatwala buli nsi gy'oyagala ne mutandika kwepica na kunywa mwenge omusajja omusiraamu gwe mulimu gw'osinga okutegera so si ofisi ya byabufuzi oba kukulembera abantu with the evidence n'obufere bwo mbireese olwaleero. Mukulu kanza nnyo ne ka video akala wano nakano ka mukulu ono. So how do you expect Kanabesige to have a problem with Nsereko? They are competing over what? Disagreeing over what? Defiance.
The FDC appointed me as a chairman for this. Nabo bakoma tugenda mpola. Buli kimu kibaleetedde mugenda kiwulira era mugenda kutya tugenda mpola bulungi nnyo. Tugenda buki? Tugenda mpola bulungi nnyo enseri okekutegeere. Olaba n'abagenzi bakyakumanyi nti Nsereko State Mafia ono yali mugenzi Shakira. Honorable Nsereko twali ba flag bearers mu 2016. NRM yali etumye ssente ekibiina kye twawangulira flag ezinoonya akalulu ng'omaze okuwangula flag. Okitegeera twasula ku State House ennaku ezi ssatu bameeya baragadi baaliko bakansalazi ba MP ba divisions ettaano ezikola Kampala. We were all there. Nga lwakituuka ku ekyo twali tuwangudde flag twayita mu bulumi obungi ne tunoonya akalulu ka flag ne tuwangula flag ya NRM because mumanyi bulungi nti NRM balonda akamyufu bakalondanga olaba akalulu general elections. Buli member wa NRM abayo n'agamba nze nga Kiza Shakira nsembye gundi abeere flag bearer w'ekitundu kyange so tugenda mu kalulu kennyini. Bwe twamala okulonda akalulu ka 2016 akaba flag bearers ba NRM twatuuka okunoonya akalulu ka general elections nga NRM tetuwadde yadde 10 kyerina okuteeka mu bakandidensi baako ne tuteesa nga ba flag bearers tugende tubanje ssente ezo kati zeerina otuwa. Twasula ku State House ennaku zaali 3 nga tetulaba President Museveni. Mwami Nsereko watuyitako ekiro n'emisana wali ovuga emmotoka ya maroon ng'eriko sans ng'ojja n'olaba President n'ogenda you came out kwekennyini n'otugamba President temugenda mulaba leero mujja mulaba nca. I remember very well by then wajjanga ku mikutu gy'amaradio n'ezi TV n'ovuma President Museveni n'omuyita simanya Wakayima simanya eng'ebbiri z'akola zitya eyo story gye wayogera bagenda mu nsiko simano n'aliolwa mu lubuto kati akomyewo akimye mutwe ng'otegeeza President Museveni. Okitegeera ne tusigala nga tusirise but that is your role. President Museveni omulaba w'oyagalidde abantu bonna bayayana okulaba President Museveni naye ku bantu abalaba President Museveni we baagalidde kwoli ekyo nkyogera nga ndi mukazi musiraamu ntya Allah. Okitegeera ffenna tumanyi bulungi omulimu gw'obadde okola mu NRM nakati ng'okyagukola ng'omulimu gwo teri atakimanyi obadde okwatanga ba independence n'obatwala ewa Mwami Museveni. Ffe twali mu kalulu you financed independent candidates ekyo nkirinaku n'obukakafu. Oyo omugenzi wonna waali Allah amusaasire olw'ensonga nti ebigambo bibijja sigala nga byogerwa era nga biyisibwa bulungi nnyo. Kati mukulu Kagege Nsereko Muhammadi tuvudde kwanjula video entufu yatuleese etandise. Njagala ensemanyi namwe abaana bali ku TikTok abo bowala mudiringa n'abantu abakyamu. Nsereko Muhammadi gomulaba oyo Mr. Kage ayomu ku bantu abalina company ezitwala abaana mu ggwanga lya Saudi Arabia okubatwala mu house managers era basinga obungi bafiira ne batabaza na Kampala ng'abajeemu body organs. Naye tasobola gyogerako wadde n'akamu. Ne mmwe bajjamu n'atandika obba kuba ekipindi n'abasaba ne ssente akomekereza abasabye ebitundu byammwe by'ekyama eyo tugendayo. Kati ndowooza katutandike olw'ensonga twali tuzize ku Nsereko Muhammadi tutandike bulungi nnyo n'ensonga zino wammanga. Mukulu musharinge video ayagala ebyononese tuula. Mukulu Nsereko Muhammadi ogambye nti political luma chuo okusinga Robert Kyagulanyi Center but tolina kyokoledde eggwanga wadde Kampala Central olw'ensonga nti tewali legacy gy'olesemabega olw'ensonga nti gwe kennyini omuntu oyina ego oba ennugu ku Robert Kyagulanyi Center mu ku bintu byakoze ku myaka gye oyinza okuba omusinga ku mwaka gumu naye nga ataakusinga okutegeera. Njala tegeeza eggwanga temuddamu kuleekana na mukulu ono kubanga talina kyali ekimufula talina kyali. Ono lwava ku ssomero yatandikira mu Kampala Land Board, Kampala District Land Board gye yakola n'aleka nga atunze buli kimu n'okwegabira amayumba omwali n'ennyumba gye yeegabira kodi Kampala n'amala n'agiguza n'amala ne yeewola ssente okuva ku taata wa Zaake Francis Butebi
n'amala n'agaano zimusasula ennyumba tatazaake n'agimutwalako era ye ego ye empanana gy'alina ku Zaake Francis Mutebi kubanga kitaawe yali yabanja nsereko se n'agaana tatazaake n'akola ki n'atwalamu ennyumba. Omwami oyo yakomekereza afuuse mupangisa mu Kampala era akomekereza agenze kupangisa wa mukyala Amelia Kyambadde eri ku Lufuli Avenue gyali ebugoloobi ku nyumba y'omukyala gwe bayita Amelia Kyambadde mukyala Museveni wa namba mmeka yakomekereza nga gyali yapangisa era ennyumba era kisasula $15,000. Omukulu ono bw'amala okuba nti apangisizza ennyumba eyo era nakati akyagibeeramu mwasinzira okuva omwo okudduka ogerekola emirimu gya Museveni olw'ensonga nti ye ebintu byakola bintu byonna byakiyayita na kintu kikulu kyayinza kugamba bantu. Yagezaako nnyo okuddamu okufuna ensimbi era n'agula poloti ennajeera n'agonomoolamu ennyumba yali nnene bulungi nnyo. Ennyumba bamaze ogiggala bulungi nnyo. Muno mwayagalira okwendeguza n'okuba nti yeeraga nti w'amaanyi yakomekereza ennyumba eno agisinze bamanerenda nabamuwa obukadde 2 obwa Uganda ez'ensimbi n'azitwala mu kasino ne Zaara. Ennyumba eyo naye bwetyo neegera n'abange era asigadde mupangisa talina wadde n'ekikumi era n'asigala nga mwavu mponga byoya. Ogambye nti oli munnabyabufuzi aludde nnyo mu paliamenti naye nga ggwe MP obudde obusinga obungi obumala bweru wa ggwanga na kubeera mu bintu bya buseegu okusinga ensonga ezikwatagana n'eggwanga. Njagala enseetegera ne paliamenti obuyaye bw'olina njagala tegeeza sipiika n'akakiiko ka paliamenti konna akalondoola abakiise gye batambulamu. Omukulu ono kitegerekeseeko nti mu kufoginga travel document talina mukwatira nsawo era emirundi gy'amala ng'afulumya ebweru ono agenda neyeferera oba n'agenda n'akola fake documents ezimulaga nti oba bamuyise mu ggwanga lya Bungereza bamuyise mu ggwanga lya Amerika oba mu ggwanga lya Netherlands ng'akozeseza empapula za embassy ezisinga obungi mu Uganda kubanga alina access guzo neewandiikira amabaluwa ago n'agatwala wa sipiika n'amuwa okufuluma bamuteerako ne package n'afuluma ng'akozesa empapula enjingirire nga tebamuyitangako ebbanga lyonna malezi ng'afuluma. Eyo yonna akirina kubanga mufere wa bbaluwa asobola okuba nti asobola okweyita naye ng'akozesezza empapula za embassy ezisinga obungi mu kukotola ensi yonna. Omukulu yakubuuzizza lwaki mu bantu bonna wafunye ekigendere ky'okwagala okuyamba Sseggirinya okusinga abantu abalala bonna wavudde ku mwataakinga olw'ensonga tokimanyi nti gwe obadde olina obusungu ng'ate okiriridde nga nkuba olabe olun'omulumba kubanga ky'obadde olindira ebbanga lyonna naye eyakwalula esiridde olwaleero olw'ensonga nti gwe kennyini njagala ensi ekimanye nti nsereko mission ibadde empanvu. Wagenda n'okwata ttenda y'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu wasooka kuleeta omugenzi Isma Olaxes n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buli lunaku nga gw'omusasula bw'olemererwa n'omukwasa hamu Miss Kigundu paka Allah bwe yamuyita n'amutwala n'oleeta omugenzi Paul Katolwama n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akomekereza nga Allah amujjuludde naye ng'amujjuludde ati njala tegeeza ensi. Omukulu n'ennyini Sereko Muhammad yali mu luko lwajjawo omugenzi Paul Katolwama mu mateeka bagamba kamwa kabi kasasiroga nga mu mateeka kasitofulumya statement kooti bateyeetaga kumanya kintu kirala kyonna. Yaleeta Computer Misuse Act n'eremulemerera naye nga mu Computer Misuse Act yali ayagala nnyo okuleeta amateeka agatakkiriza abantu kwogera bigambo ebyo naye kennyini neyeekuba endobo n'alikodinga omugenzi Katolwama with the intention okuba nti agenda mufunako hype. Ekyo nakibagamba bulungi nnyo naye yagamba nti ye kennyini mu bigambo byasembeyo okubeera ne Katolwama ngadde waka. Mu kooti omuntu yenna kasitaaba nga bamubuuzizza nti wasembeyo okubeera n'ani ne bategeera gwe yasembeyo oyo abeera first suspect. Wategeera otya nti Katolwama yasembayo okubeera naawe bwe yali adde waka teyeera muntu yenna gwe yasinkana ng'agenda mu maka ge wategeera otya era wajjawa interest muri codinga in his last moments okuba nti ogenda kukozesa voice notes ze wajjawa interest. How do you get to know that those were Katolwama's last days to record him and the statement which you made that you were the last person to talk to Katolwama kyali kitegeeza mu mateeka you are the first suspect.
yensonga lwaki wa making sure okola buli kimu ekisoboka okubanga oziiza any loophole oba question zonna ezandibadde nobeera olunaku lwe yafa mpaka lwe baamuziika nobeerawo n'ennaku endala ng'oyagala kusooka kugala ekintu kino kiggwere bulungi nnyo naye ekyo tetujja kugendayo njala tegeeza public nti omukulu ono Nsereko Muhammad ye member parliament eyakafira ba member parliament banne abawera 20 ne bafuuka baavu mponga byoya era bamwevu bamu batya boti kwogera ba member parliament 20 n'abafira ne bafuuka baavu mponga byoya omwami okiri ku record yakavuwaza abakazi betwandise ba sugar mami wa business woman mu Kampala abasukka mu 15 nga yo omulimu gwe afuse smart wire kujja kubeba bakakona bafera bajja ko sente nakola biddako ye yasinga okwagala nkyaba twala mpola tugende ku point enkulu eyandese Nsereko omuntu yandi kubuza business kizokola neto sobola zoogera nengo ina company eziri mu Kampala ezikola business nga teziri manyago ngozikwese kati wano wenjagala mpa abantu obujulizi na buli kimu ekigenda mu maaso mu Kampala. Banyabo ne basebo mu butongole njala banjulira company ezimu Nsereko Muhammad zalina naye nga yazikweka nazijja mmanya genda akozesa ba directors abenjawulo okuba nti baddukanya business zino yenga ali bali mwenna amanyi company gye bayita Depot Technologies Depot Technologies eno ya mukulu go bayita Nsereko Muhammad bweti bwefaana Depot Technologies bweti bwefaanana eyo company ya katuli ya mukulu Nsereko Muhammad oba Mr. Kagege yenanyini company eyo eyo company bajita Depot Technologies ya Muhammad Nsereko in the disguise of his trustees bengendo basomero eyo company bajita Depot Technologies eyo company ya Muhammad Nsereko zino zonna details njala nzibalage company eyo bulungi nnyo gabweri eyo na company zino zonna details za company ya Muhammad Nsereko company eyo ekola muri kimu ekola muri mu Depot Technologies. Depot Technologies eno ye company emu eina tender Kampala State Council ze yawa tender okulongoosa emyala mu Kampala district. Kampala State Council yawa company ya Nsereko Muhammad okuyola okulongoosa emyala mu Kampala district ngayita mu company ere ya Depot Technologies. Era nga gye emirimu gyekola naye nga mu actual sense emirimu gino tegikolayo eno ye company yene ebintu ebira byekola okuyingira mu masomero okufuna mu tenders era yeeyo Depot Technologies mugira bulungi nnyo eyo Depot Technologies ezimu company za Nsereko ezikolagana n'abakungu mu state council okuba nti bafuna contact zizo eyo company ya Muhammad Nsereko naye ba directors bantu balala nnyo kati omu ku ba directors gwe yesigenyera mukolera obuvuyo mu business ze gwe bayita mukyala Brenda Namubiru ono ye top director kuwa Muhammad Nsereko era ono yazanya bumizanje era ne yadde nga ali mu gyagenze okola emirimu gye gyonna eginejo bwabadde Bulaya oyo mukyala ye mukono ogwa ddyo ogwa Nsereko Muhammad mukuddukanya business ze zonna eziri date zonna mu Uganda bamuyita Barbara Namubiru ono bwokwata ono n'omuteeka mu kkomera Nsereko Muhammad oba omusazeeko ebitundu bye ebyekyama oyo ye director addukanya company eya Depot Technologies oyo Brenda Namubiru kuliko era ze zino semina z'abatuddemu nga ayagala abaana bano n'okufuna business ze z'abagenda okuddukanya era ndoza muzira bulungi nnyo ng'ayingira mu masomero okufuna tenda na buli kimu under KCCA ng'amwa contract kati mu bantu balinako ba directors mbaina bagenzi byengenda bibwa bulungi nnyo buli kimu kitegere bulungi nnyo tetwategedde kubanze nazze kwabya
nazze kwabya ense kutegeere kikyokola ate ense egenda kutya. Kati muba directors kuliko Sesimbwa Kasimu Segonja ono aina mu shares emigabo 50, kuliko Nambiru Babula aina emigabo 2, kuliko Galuwango Hakimu Katende aina emigabo 15, kuliko Sempija Douglas aina emigabo 15. Naye ye toyina wo mulabirako bebo toyina wo mulabirako nenga ye chief control ebintu bino kubata yagala bategeere nti yenna nyini kampuni eno. Kati omukyalo li mubalaze kyokka kuno kuliko ne kojjawe ngenda bubula gino gye emirimu gya kampuni eno mugira bulungi nnyo. Gye emirimu gya kampuni eyo kuyonja myala mu Kampala naye ngenda babuulira ekizibu ekiri mu mirimu gy'omusajja ono gy'atakolera ddala naye ng'afuna ssente. Gye emirimu gyali mu kampuni ze naye ng'atakola na gavumenti. Gye emirimu gy'akola mu kampuni eyo era ndoza mugiraba baabo naye ngenda babuulira baabo eyo kampuni ye ey'ekyama ne parliament gyetamanyi. Ngenda balaga baani abamuwa tenda na biki byali mukola. Nzamugira kampuni ye bulungi nnyo yeyo kampuni under the disguise ba directors abatali yewe yekufuna taliwo. Kati mazo balaga abantu ngenda balaga nti abantu bakolagana mu Kampala State Council kufuna tenda mwe muri KCCA executive director Minister wa Kampala n'abantu abalala wepo n'aba insiders omuli omukulu gwe bayita Sekajja Lugolobi, kuliko omwe bamuyita Chaga bamuyita Musoke Chagason. Bebantu bakolaga nabo business okutambuza business n'okutambuza empapula okwetola Kampala State Council afune business zonna nga bwe ziri. Kuliko n'omwami olamuyita kuliko n'omwami omulala ono Chagason Musoke. Ono yatambuza empapula okuva ku office esooka paka ku office esembayo okutambuza okufuna sereza nsereko okuva mu Kampala district mu tenders z'ekisiru. Naye omukulu ono kampuni eno yakagifuniramu obuwumbi buna obwensimbi. Ekisinga okutiisa omwami ono nga byavuga nti ye asaado munnange ono ye kojjaawe omu ku baali ba directors mu kampuni ono ye kojjaawe kamubalage bamuyita Sesimba. Kojjaawe ono y'omu ku basajja abadde abayivu nga bali mu kampuni ye oyo Sesimba yafa ekyamutta. Sesimba ono batandika kampuni n'ensereko ya Deputy Technologies. Sesimba akimanyako nti sente zigenda okuva mu State Council esente zasooka kote yasooka ya bilioni 2 nagezaako okubuuza nsereko n'amwebadalirirako ng'ate omusajja ono yinvestinga mu sente ze nnyingi gyagenda okukomekeza Sesimba engeri gye yafamu tiyategerekeka. Ate kigenda otegerera nti famire ya Sesimba ono kojja wa nsereko nsereko bamuga nti alina omukono mu kutta kojjawe naye wakana ate nga n'ebibugagga bya kojja ebisinga obungi abiwamba. Oyo ye kojja wa nsereko yafa bifo nga ne sente zinnajja. Wayitawo ennaku ntono nnyo sente ne zijja. Olwazifuna omukulu ono yadduka agenda Bulaaya gy'abadde era gy'abadde akolera emirimu gye egisinga obungi. Mu kampuni endala omukulu ono zaalina mulimu gye bayita Market Ovo. Eno gye bayita Market Ovo. Eyo app nsereko yagiggulawo n'agipromotinga during COVID time. Ngero Market Ovo eno bagipromoting nga buli muntu yenna during COVID time omuntu wali osobola okutuma nga otumya ebintu online babikuleetera mu makaago n'osasula nga babikutuusizaawo. Eyo nayo app weeri kampuni ye yaabwe bangwe nenga tosobola mulabamu. Kati abantu abo bonna abadde akozesanga n'abantu be yakozesa mu campaign team kati wano wagenda okulya owali okulya n'okukomba essowaani we tulaga wano we wakulu. Omukulu ono eyeeyita nti simayita kulaga na gavumenti ng'ali mu kuvuma buli muntu yenna amuyisa omusiru. Twagala mutegeeza buli kimu tukimanyi bulungi nnyo yessawa tukwabye ate ensi egenda kutya. Mukulu Nyereka Muhammad njagala ensi etegeere obuzibu bwo bw'olina na buli kimu ky'okola ensi ekitegeere. Nsereko Muhammad
kampuni zoyina njogeddeko bbiri zokka nenga zonna zizogoziddukanya ku nsimbi z'omuwa omusolo. Omwaka guli oguwedde wafuna tenda ey'ensimbi obuwumbi obubiri n'odduka e Bulaaya. Nakuluno era State Council yakuwadde tenda mu kuyola ebisaaniiko n'okubifula kye birina okuba mu bitundu by'ekiteezi wazemu n'ofuna obuwumbi bubiri era ze ssente ze wabeesinzeeko okudduka ebweru gy'obadde ng'okola obuvuyo bwo okutuusa bw'oyagadde okujja okukola ensasage ku lwa Kyagulanyi Ssentamu n'okomawo. Olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu badde bakuddukanyiza bizinensi zo mwemuli omukyalo gwenjogeddeko omukyala gwe bayita Nambiru Barbara n'abantu abalala. Kati alina akasajja kano akasajja ke ka right hand man we kasajja akali ku mukono gwo ogwa ddyo era ke kakola emivuyo egisinga obungi bakayita Musisi Rashid. Ako ke kasajja ke bayita Musisi Rashid ke ka right man hand akasajja ako n'obutemo katemu. Mujjukira bulungi nnyo n'akasajja kano balumbako parliament. Mujjukira bulungi nnyo balumbako parliament era okulumba kwa parliament era Nsereko Muhammad yali akumanyi bulungi nnyo. Oyo bayita Musisi Rashid ye white right man hand wansereko ku social media ne mu business ebyokuwamba n'okutta. Oyo bayita Musisi Rashid omukozi wansereko Kayingo. Kati wano wetugenda ogenda Nsereko lyokumanyi nti yakwawula esiridde olutalo watinkudde lutajja kutegeera. Kojjao Ssesimba wamutta mu ngeri etaategerekeka. Bwe mmala ofuna ssente zaasooka mu Depot Technologies zava mu Kampala State Council nga n'emirimu togikoze. Kubanga okola ekintu kimu ogenda n'opangisayo kwaloleka mu bubiri ne kagenda ne kakola ewantu ne kayola ebisaaniko mu mwalo b'enfuufu n'okwata ebifaananyi ne video n'obisindika okulaga mu Kampala State Council nti okola nenga teri mulimu gukolebwa kubanga State Council tewanga koleza ati na update ku mirimu ki gy'okoze. Bwe mama ofuna ssente zino n'otika mwannyeko Fatuma Nsereko n'omuntu wano omugulira ennyumba e Germany nakati gyali essaawa zino ne famire yo n'ogifulumya kubanga ye yali omukuba babe batekonokrati mu kampuni yo abakola emirimu egyo. Office zo oyina office ku West Mall, oyina office ku Jumbo Plaza Parliament Avenue opposite Cafe Javas. Mu office muno mwokolera okufera n'okukoleramu ebintu ebitakkirizika mu mateeka. Musajja gobbi ensimbi z'omuwa omusolo n'okatagga to the extent nti lwofera abantu n'odduka n'ofuluma ebweru w'eggwanga. Ensonga lwaki kojjawo yafa bwe yamala okumanya ensimbi nti zijja n'omwefuulira ekyadda musajja wattu enfa ye teyategeerekeka. Kati waliwo ekintu ekikyamu kye wakola kye njagala eseetegeere olw'ensonga nti gwe abantu bakulowooza ky'oli nenga tesi ky'oli. Kati okulya n'okukomba essowaani kuli ludda wa kuli wano mumpulirize bulungi nnyo. Nsereko Muhammad okozesa office ey'oku Parliament Avenue ku Jumbo Plaza nga office yo ey'okufereramu wepo n'okwepikizamu buli muntu yenna aba yagadde okujja okusaba omulimu nga kitonde kya bukazi. Bw'ateekawo kampuni eyo eya app abamu ku baana baali bakola mu campaign team yo betwandisanga foot soldier. Abaana bano abasinga abo buwala bakozesa. Naye olina gwe wakola ekintu ekikyamu gwe njagala enseemanye era enseetegeere n'otagwa lutankudde. Njagala enseemanye nti Nsereko Muhammad y'omu ku bammemba ba parliament abaseegu to the extent naye ali mu lukwata gita singers. Eno information genfulumya oyina law firm oluwaddembe ogenda okunzigulako omusango naye ng'olulwadde okuyimira mu kkooti nange ng'okkiriza okumpa obujulizi bwe ngenda okusaba. Oli looya oliwaddembe okunzigulako omusango naye ng'olulwadde togenda teeka omuziko gwonna nze kuleeta bujulizi butya ku social media kuno kubanga oli looya. Mu baana abamu bwe watuusako ebikolobero Nsereko Muhammad kwe kuli omwana ono eyali addukanya kampuni eno oninde katono nnyo. Omwana ono gwe watuusako gobulisa maanyi yaladdukanya kampuni ya Market Ovo
omwana wamutusako gobulisa maanyi kyatandika kitya omwana oludde naye nga mukolagana mu campaign mu Kampala Central campaign bezagwa n'omutwala mu offices ezimu abenga akuyamba kawo kati kye wakola olokuba nti wayina omukozi waka omukozi n'akuddukako tewali information entufu lwaki omukozi yakuddukako n'ogamba omuwala ono Esther aje ewakaawo akuyambako emirimu ejawaka yono Esther era wano yali mu katale nga promotinga app eyo Esther yoyo yali mu market oba yali mu katale nga promotinga app eyo oyo go bayita Esther kiki ekyatuka ku Esther muwulize bulungi nnyo Nsereko Muhammad nga akwata Esther nga musindika mu makage age bugolo bikulu Fule Avenue aga mukyala Amelia Kyambadde amuyambeko ku mirimu gyawaka munnange omwana ono bwatuuka mukola emirimu gya Nsereko ate neyeefulira omwana ono n'amutuusaako ogobulisa maanyi era n'agezaako mutiisatiisa ekyava mu Nsereko n'atikka omuwala ono ettu lyamugema lwali teruli busa omugole mwenna gwe mumanyi ono omugole oyo n'ategeera Nsereko abadde akozesa omuwala gwe yafula awusigalo we omukyalo n'agezaako okunenya Nsereko kye yakola kwe kwata ono mukyala omupya Ajati n'amukuba emigobante n'amukuba emiggo n'amuleka mu kkubiro Ajati ng'agezaako kwemulugunya olw'ebikolwa Nsereko bye yakola ku mwana oyo Ajati ekyamuviiramu okudduka n'addayo mu ggwanga erya Bungereza nga tajja kweteekera fujjo lya Muhammad Nsereko ku mwana we yalitanga awusigalo n'amufunisa olubuto omwana ono yalina boyfriend we ng'ali mu nsi z'Abawarabu boyfriend contract ng'eggwako ng'akomawo e Kampala contract bweggwako ng'akomawo e Kampala ng'asinkana Esther ng'amubuuza Esther ng'amugamba munnange ebintu byajja bubi omuwala ono y'ono wano nga bali mu kumaketinga business za Nsereko omuwala y'ono wano my drone zikubira wala omuwala oyo ono yoyo drone zikubira wala omulenzi ng'abuuza omuwala ng'amugamba munnange byajja bubi nina olubuto lwa Honorable Nsereko omulenzi nga entegetege zimufampa magulu mu bufunzi n'akyankalana n'agezaako nnyo okugoberera ensonga zino Nsereko n'akitegeera Nsereko bw'akitegeera kyakola ekyasinga obukyamu kwe kutegeeza aba state agent ne bajja omuvubuka ono era baamuttisa butwa omuvubuka n'afa boyfriend w'omuwala ono n'afa Nsereko ensi eri kusonyiwa ddi watta ne boyfriend w'omuwala gwe wakwatisa amaanyi kati n'omufuula mukazi ono omuzalamu n'omwana bino oba oyagala oli nkugambye oli looya oliwaddemu okunzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza omwana ono bamuleete n'omuwala bamuggyeko dyeni omwana bataliwo then banatwalire kitabe bansibe n'omwana omulenzi ono famire yo banga teri mu kutya esobola okonfaminga enfa y'omwana ono gye yafa mu mwana omulenzi ng'amaze okutegeera nti wafunisa Esther olubuto bw'omala ofunisa Esther olubuto n'oyagala okubuzaabuza otwale Esther wasooka n'omutwalako e Bulaaya Esther newamulemerera nadda wano yali ku flight Esther ng'agenda Bulaaya olw'omutwala omufulumya eggwanga toyagala nseetegeere ofulumya Esther wuuyo omutwala nga toyagala nseetegeere naye nga wakwata mukwate ensetandisoko bino byonna amawulire wasasula amawulire omwana yali agenda okuleeta obuzibu omulenzi boyfriend w'ono muvubuka w'ono mukyala n'omutta wakozesa state machineries ne bawa omwana obulenzi obutwa n'afa ono Esther boyfriend yali avudde mu nsi z'Abawarabu ng'amaze contract akomye okusanga mukazi we Nsereko Muhammad n'owo omwana ono obutwa n'owo omwana omulenzi obutwa n'afa lwa muwala ono kino nkigambye oli looya oli mu state nzigulako omusango provided nti ojja kukkiriza bakola DNA ku mwana oyo nga ne famire y'omulenzi eri ready confessing nga Museveni avuddeko bakonfessinga engeri gye wattamu omwana bwabwe ojja kitegeera nze sitya oli looya you can open any case against me nakali nobosobola okuteeka ku Interpol
as long as nti osobola okukkiriza kooti nereta Esther n'omwana bamujjako DNA naawe bwe baprovinga nti omwana toddamu tobanja case closed n'omuvubuka oli ekyamutisa mu muwala ono ng'amaze otutegeera nti omuzadde muno yagala okugalira amawulire n'olyokotta omuvubuka oyo tokomyoko n'okwata sente z'omuwomusolo n'oyingira amaka g'abantu n'otandika okukwana buli mukazi wa muntu gw'omanyi nti omwegwanyiza mwe mwali n'omuwala ono gwewakolera bizinesi gwe bayita Shamira Nakimuli gano ge manya ge geyita ku Facebook oyo n'omukolera edduuka lya computer Kampala Road era ne wamubba ku musajja oyo n'omukolera edduuka lya computer Kampala Road wamubba ku musajja ku ssente za muwa musolo era yoyaawo kati mukulu ebiseera bisinga bw'oteekulanga entalo omanya nga kyekinyaddirira kubanga okoze ebikolobero bw'otuukira okutta mwana mulenzi okweka obujulizi nga toyagala nseemanyi biki byewakola oli musajja mubi nnyo toteekeddwa kubeera ku ofiisi yonna wadde okweranya ofiisi y'omuntu w'omuli w'omusulo toteekeddwa kubanga tosobola na kumanejinga family yo muzungu yakumanejingira abaana bo mukazi wali mu America yakusukuddukako n'owasono w'okubiri wali oyagala kufuna empapula bw'akitegeera nti wafunisa omwana abendi omukozi mu nnyumba n'omufunisa olubuto n'okwata omukazi n'omukuba emiggo kati n'omutte kubanga gw'okimanyi ntoyagala muntu ategeere biki byokola mu nsi Uganda naye gye tunakomekereza ojja kubanga weeya amanda mu nga olw'ensonga ffe tetwagala kumanya ebiseera ebisinga gwe kennyini kamokabi kasasiro ganga mbabuulidde baani bakolagana nabo bizinensi ze buli kimu kyonna nga bwakitwala kati mukulu obeera ku social media ngo oyogereza abaana ab'obuwala obasaba nudes obasaba video obise buno basindikira ebitundu by'ekyama kuno okulabula genda mpola eno nkulazeeko sample nyire kugenda mpola I have a lot eno information nali nagitereka ddanga nakusiriikirira kati tuli kwatugaa nti ku dead end waddiramu okwasama unnecessary nina video nabufunye dda ebitundu bye byekyama ng'obisindikidde abawala mbirina mu inbox abawala bofezeeko ssente ngo bagenda bafunira visa byonna mbirina wano Kamaala ka Musoga ojja kuddamu oyasame bulungi nnyo ngenda biteeka ku social media nsereko nkuwooninga omulundi ogusembayo yasama mpola mpola ogenda kuddamu ogende ku dead end ngenda kutannoduzizo ebitundu byekyama badde osindikira abaana ne mu video badde recording bana abaana ba house managers n'abakazi babadde okwana ngo baseducinga MP omulamba n'ojjamu empale n'otandika okulaga kali enkoko n'okalicordinga n'okasindikira abakazi era gy'emirimu gy'osinga okola ku social media omusajja eyita nti oli intellectual nkulabula omulundi ogusembayo kuba enkya twagala tutandika program yakutambula gwa nti twagala kutuza mu diversion naye nkulabula omulundi ogusembayo Sereko Muhammad koddamu okwasama unnecessary kuba Kyagulanyi Ssentamu ng'okola ebintu bitategerekeka nakali kaboyiko kali kabayita simanyi mayindo set akakali ebungereza kakinyozi nga naye mufere yafera no mwana ku bukadde 16 mbu simanya mutwala kala naye buzabuza mbu atamufu amagezako omuvuvunga mwe ababiri mwenna mwe oyo mayindo set simanyi matako set ani mayindo no erinya ali mayindo set mwe ababiri mwegendereze nyemize gye mukola ku social media mugimanyi ate muwalampa mutankula entalo nga muli mu nyumba za ndabirwamu mujinensere konkuwoninga umanyize mara kuwoninga eno kuwaddeko sample information nalina gitereka dda ngera kuwoninga omulundi ogusembayo lwoddamu okwasamira ku Kyagulanyi mu nkola etategerekeka ngenda kutannoduzizo kubanga abaana bazimpadde era mwenna abaana abali mu position esobola okuwabe musajja ono nga musobola okumpa more information about it enamba yange mugimanyi nja mukola kye nakola dewoda ate ekyo kyonkubuulira
enia Esther mbadde nagisirikira ddanga nagitereka dda n'omuvubuka gwe watta gwe obutwa boyfriend wa Esther bono Esther wakwata mukwate mukazi wo akimanye n'omukuba ebigo n'agenda ebungereza lwakuba tasobola kwogera oyo mugole era wava okukyawagana ne mukyawaganira ddala kati nkulabula damosindika ebinnyo ng'oyasama unnecessarily n'oyo muvubuka wo mayindo seeti simwe matako seeti oyabeera ku TikTok ng'alegenyide mulinga entebe y'eggaali kumbe naye mufere mulwadde muddemu mwasame tujja bambula kubanga abaana mubasindikira ebitundu ebyo bekyama ku TikTok ne ku botiimu mujja kifuwa nga mukizza munda nezo programu zemukoleza ekisiru muve ku Robert Kyagulanyi era muve ku national platform muwane Museveni wamwe period ebisigadde mbireke muve ku bantu enamba yange public currency gimanyi abantu bagenda kuleta na information bagikube ku meza nenze nkulabula kubanga buli kimu kirina kuyinza okugamba nti ensi tekumanyi okumanya musajja gwoli muzibu wagambako nti nze sigenda ko Robert Kyagulanyi sentamu ka video lwakuba tokalonyeza mu archive kamuze ate bana abakalese bakalese bamaze okukagatta okulaga nti gwe tulinyerera ku nsonga kono bakalese bakagasse ne wali wakatandikira wagamba togenda nko wa Kyagulanyi ne video ekulaga nti wagende wa Kyagulanyi kati anda bali bamulekako kino kijidde mu kiseera waliwo mbaka Nsereko eyatandikanga wa NRM wabula n'avaayo nti alabika yalekayo okugulu kumu ate okulala n'akuzza ku ludda oluvuganya gavumenti era nga mu kutabula tewali amwenkana basekeredde abo bali ku mboozi z'amalwa actual baaboogera ekyo oli kasitaga nti gundi mbega omanya yeye embega kubanga gwe wabeze otya gw'otaabeze so bannayuganda boboka bajja kusunzulamu Mwai Museveni sikanya naye owulidde mukulu nkulabula omulyondo gusembayo tuli ku nsonga za kulwanirira ggwanga oyina ekizibu kimu oyagala nnyo okulumba naye otya okukulumba oyina medical insurance nga bwe parliament abanje bafuna ebbanga lyomala mu diaspora ddene nnyo wandibadde otuyamba n'okola ku bintu bino wammanga wano Ogambi Kyagulanyi yambala kilo 8 ezengato ngagenda mu das ngagenda okumulongosa mu America si mugambi ne timba teri timba na lizitowa kilo waddemu ne kitu teriyo ekyo tukisebbala next time odda mu kufuna chance egende ebweru tuyamba ogendeko okole surgery y'omumwa ofune lip surgery kubanga omawukule mu contouringa tuyamba ogende mu basawa bakugu okole lips surgery ogezaako okufunza ku mimwajo ate ogende ofune engeri gye baterezaamu amannyo gona go gatereze obenga amannyo n'ebigambo bikwatagana bulungi nnyo bakoleko surgery ku mumwago in fact kilo ziwayogedde ezengatto zezizito omumwago yesobola tosobola gufuga bulungi teri MP asobola kwogera nga bw'oyagala kubanga MP obeera selective mu bigambo byoyogera next time bwanga ogenze Bulaaya tuyamba ogendeko mu basajjon bakokole lip surgeon bakole lip surgery bakole lip surgery zini mwaji sobola kubanga emwaji singa emwa minene nnyo tesobola kukavalinga amannyogan kyovula tuyasambiranga akagiga kale kakale ku mudaala next time nze newunya n'omukazi ako kuba kiss kubanga abanga awuta ekipooli muvubuka gwe weetereze ogenda otambuza empitambi ku buli mwana wa muntu gwosaze kubanga olina ssente ez'okwono zikole ozimu state wano wentudde wane Tulukayi balungi mu kutereza amannyo bakutereza amannyo obenga ebigo byogere bikwatagana olulimi lwo n'omumwa balungi nnyo mu kukola surgery jangu bakutereze bimwa gireme kuleberanga gundi kabuyi wente kubanga ekizibu ky'oyina omumwago tegukwatagana bwongo obwo byoyogera tebuli presentinga mu mwago kabaka mwako tunewo wano ba international surgeon abasobola okutunga omwogo ne gutereera abantu bagira babatereza amanyi babatereze mmwe babatereze obina negwa tasobola kufuna ate ngo ina insurance wakitogera bakutereza amanyi n'omwe bagutereza bulungi basobola okuwanga babufunza kubanga kirabika ebigambo yitira bingi muguno omwo munene nze newunya n'omukazi akukiisinga munnange era abakazi muyine kimwagala nnyo serenze ne kala yennyini nedda n'abakazi muyine ebizibu nze ku nsi nalaba abantu bakiro omukazi muli bakiro kati wobeeredde ng'omwa munene nnyo gukulinganga kaabooyi w'ennyama y'ente kati ate eri akali enko kati nzo tunga akali enko kati nnyo kati nnyininya kalinga kando
nga ne sente ze wepikiramu mala sente zo kubanga oyagala kubeera n'abakazi mukulu weewummuzeeko oyavuwazza ba MOP obye ba sugar mami oli mu lukwata gita singers ate teri muntu ayagala gavumenti ya Museveni kuvaako nga badde mu kika kino ky'abantu wano mufere mubbi agaba obutwa ali mu lukwata gita singers tebagala gavumenti ya Museveni eveeko abantu bali wammanga ngali mu lukwata gita singers mukwasi w'abakazi nga tayagala gavumenti ya Museveni eveeko nga mufere tayagala eveeko nga mubbi tayagala eveeko nga muwa butwa nga ina mandate esobola okukwata ekwata omuntu asobola tayagala mundi gavumenti neveeko olaba wasirisa omusajja yakukuza kyambadde bawameriya kyambadde n'omukozesa mirimu gy'okufera abantu n'ofera ekizimbe eri wansi yapulintingire ebitabo ku NASA n'okiguza omuyindi emitwalo gya $, omusajja n'akuyamba n'akukwatira ssente ze bw'omala obafera bakiza nti ekizimbe kisi kyo ne bakwata muzeeyi kyabadde bamutwalira zira bamusiba gwe n'osigala ng'oyinaayina nga teri akutteko kubanga tukimanyi mu Uganda gwe MP akyasinza okuzza emisango mu Uganda teri yakkwatako kubanga oli state mafia era okolera Museveni y'ensonga lwaki buli kimu osobola okukikola at your own disposal olina akabi weetabanemu kati neewuunya abantu nga gwomu kuba alina ekibinja ekyaliidinga abantu abayokya gundi nakivubo paaka yaadi gwomu kuba alina ekibinja ekyayokya paaka yaadi naye okyaweeta era abantu babookya gwe ng'osite kuba ali okwata ssente zo mukulu weegendereze nnyo ojjaga nti abaana ba National Platform bavuma naye gwe kennyini gwe weetinkulira entalo toli wa opposition oli wa NRM gwe basindika okukyankalanya y'ensonga lwaki mwe baana mmwe na kino kankyogere mbadde nkyerabidde bw'osanga omuntu yina ku social media ng'anoonya following vaya kubawa ssente tobooza akolera ani oyo wa Muhoozi project nkiddamu bw'osanga omuntu yina ku social media ng'akugamba teekako ennamba nkusindikire ssente mu diaspora teri muntu asobola kubanga akola ng'asobola okukwata ssente naga nti teekawo mobile money namba yo nkuwe ssente kaabere munnabyabufuzi naga nti teekawo ennamba yo nkuwe ssente one babakolako kye bayita profiling buli lwotekayo ennamba ya mobile money bakolako kye bayita profiling temukimanyi Nsereko Muhammad y'omu ku bantu ababajja security nga badde bagaba ssente ku social media ezo n'ennamba ze muwaayo profile baba profiling okuva ku empaka ku Z ne temumanyi kubanga muwoza sibatuwadde ssente tebagigaba njagala ombuli omugagga mu Kampala gw'olabyeko ng'omugagga omanyi mu Kampala nga badde agaba ssente ngakera ku makina gani musimba wano bawe ssente mugagga ki babakolako profiling temumanyi olina gye nakusabye ennamba n'ogimuwa mu inbox nga tomanyi ki kyagenda gikozesa gwe teweebuuza omusajja omukulu MP atuuka ty okujja mu inbox yo agente wayi njala kwogerako naye ku botiimu najjamu essatu najjamu empa neeyamu natandika okulaga akali enkoko gwe teweebuuza muntu kikola kyekyo njala bategeeza musigale ku mulamwa gw'okununa eggwanga muve ku baffere afere bali ku intaneti kuno ate nga bayita bategeera naye nga tebategeera be basinga obuyaayi Wena jana gamba, nupu, efuna bilioni 3 wachite zimba masomero. Gundi. Teri, mu constitution ya Uganda, constitution ya kugamba. Teri muntu wa bulijjo akkirizibwa wadde okuyiwa wheelbarrow y'ettaka mu kkubo erya gavumenti erina okukola. Teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kuzimba somero ku lwa gavumenti ya Uganda. Teri katugamba oti amusimanyi kibiina kye kyali kizimba essomero mu Uganda. Oba kyali kizimba oluguudo. Wadde teka omuti gw'amasanyalaze nga n'omuti gw'amasanyalaze gwennyini electricity UEB oba UDC bikoze bitya ekuguza omuti gw'amasanyalaze kati milioni 3 naye ng'ate wandibadde ogenda ne weereetera omuti guno ogusimba lwaki tebakukkiriza kuteeka omuti gw'amasanyalaze nga gwegulidde era UEB eguleeta ne gusimba lwaki baleke babuzaabuza olina gamba musime kyagula ntagaba ssente gwensi yo bagikuwamu ssente gwensi yo bagikuwamu ssente abantu bonna bali money-minded ku social media nga yeeyita bloga bonna bafere
musooke muteeke ensi yammwe mu maaso okusinga essente. Muleke bantu kujja ku social media balimba nga bakolera Museveni. Muleke kutala abantu ababitiibwa nga ate balina bitiibwa tomuwa kitiibwa. Mutwale nga bwazze. Tulwanira nsi yaffe so si ssente, tetulwanira bifo. Nze setagadde ekifo kyero si wanu wadde kyero si tusira kifo kyenjagala. Nwalira nsi yange birimu mazima n'obwenkanya n'emirembe. Abali muli bakolera gavumenti nola omusajja azze ku TikTok ayege bita ategerekeka talina ludda tansita kwatagana linnya pale za Museveni mbune mukulembeze. Boloza nsite kumanyi. Mwe namba za mwezo nanzina abakolagana ensereko mu Kampala City Council kutula digital. Enamba za mwezo nanzina wano. Enamba yone yeyita Musoke Chagasoni. Yino wano njirina. Zile namba 2 kuliko 0708 nye mirundi yena mwenda monana. Kuliko endala 0772 498986 oyo Chagasoni. Oyo mukuba dira bansereko mu Kampala. Kuliko ono gobaita Sekajja. Sekajja eri 0782 1095 oyo Sekajja. Kati mwenna abagala okubuuza Esther siroza nti anabakwata kuba ne ku social media abalagira okujjako information ile bakwatako. Kati abadde mu diaspora ngalina kali akavuka Kalashidi alina oli Babula na mubiru nga abantu batambulira nabo gena mu diaspora kulya Sereza State era yabadde nayo kutambula ebbanga lyonna bakadda. Era bwe yatuukidde mu media era TV radio zigenda tandiko most na kubanga alina okuva Robert Kyagulanyi negenda mpola oyinza okutomera information njirina kulabudde ngo budde bukyali. Nze genda oziguleko musaku byenjogedde basi bituufu. Nze information njirina njajji kuteera. Genda oziguleko musango kubyenjogedde byonna basi bituufu. Information njajji kuteera provided nsobola okkiriza abantu benjogeddeko okuwa obujulizi mu kooti. Zizi nozo na kampuni details zizo gwenzo koza sezirina ezo na kampuni details zizo zona nzirina zona zizo zona nzirina kampuni details zizo gwe jangu mpola ndozo nerabidde. Oh no, you're right. Ya kwatira Muhammad Nsereko bwe kuba kujja mu mboto z'abawala ono yazijjamu. Bwe kuba kusasula muntu yenna ono yasasula. Bwe kuba kola mission ya kujja omuntu kyonna ono yahandola. Bwe kuba kola kintu kyonna kya bufere kyonna simanyi visa bikibi ono yahandola. Namo biro babula ono bwokwata no bokutte Nsereko. Mulabi yaddusa mwanyina namutwale Germany nga mazomo gulire enju na buli kimu n'abasettling ne babeereyo. Kati mukulu bobanga ojjanga olalo jo manyi nti bolumba tetuli bangu misango giwaza gyonna mingi gyo mu Kampala. Kati n'eddakiika 10 njalabawo information eno. Mwenna bannayuganda olunaku lwa Monday muve ku diversion zaawuno obuntu obwazze video wabana abaana kubanga jeje emirimu gyammwe baga nti ekika ky'abantu abo tebaswala basobola okukola ekintu kyonna. Tulina omulamwa gw'okutambuza gwe tulina country tour y'omukulembeze gye yataddeyo etandika ku Monday ngera egenda tandikira Mbarara. Buli muntu yenna alina essimu yo ogenda gikozesa ng'ekyokulwanyisa. Omusirikale n'aba akubi recordinga amannya ge njagala okusokera ddala nja kwetaaga abakubi b'ebifaananyi nga mulina kamera enneekusifu abalina kamera eza bulijjo bwe tubeera mu laale ng'ezo ba drives ng'ezo
government e number state mafias ba agent abakuba ebifaananyi byonna bakolako profile nammwe njagala mutandika okukwata kamera zino nga mukuba basajja bene ebifaananyi mu bitereke mukwate ne videos twetaaga ebintu bino mu bungi tobaako muntu yena gwotya ennaku zino essimu esobola n'okukubira mu meters 5 mu meters 10 n'ekuwa ekifaananyi teweetaaga kusembera muntu mukuba kifaananyi mu recordinga buli kimu kyemulaba so njala obakubiriza omulala okutandika ku Monday temutya mugende mu country tour twetaaga abantu bangi nnyo tulage mu 7 ku buli kimu kigenda maaso mu ggwanga ensi ekitegere kati kino kyekigino njagala bannayuganda mbere begendereza nnyo Uganda weeri eri ku kale bwerebwe mbabuulira eri ku kale bwerebwe guno omwaka simanyi tugumalako nkiddamu simanyi tugumalako mwegendereze nnyo alina akasente kakumi mpola mpola era alina amagezi stalking emmere nga nfundikira saagala muntu n'omwaddemu kudyambu atya amuvuka gwe bayita didigi temubaako kyemutyako didigi neki mutalina kyali didigi is nothing didigi the daily drinking general is nothing talina kyemubaako kyemutya in fact mbere more comfortable and happy. Let them campaign across the country, but don't be scared of Didigi is nothing. Taina chali. Nchidda mu taina chali. Temba ako chemotia. Mbalete domuku obiwe. Ngaba nyunyura myoka mutegere kusinzira kuna gespenji. Taina chali. Ono obiwe. Hechana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday manya bana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza bulikamba kamukolera. Nenyina mwennyini yakyogera ekisu yawe nyini. Atuwo yali visitation day emo. Janet Museveni najja n'abuuza muhoozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you're embarrassing us. Nga nyina ayagala kaaba. Janet ngawulira afa. Kati bambi omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa obulamu bugonvu mu majje taata yamukuzizza Sanders na watata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino kati ye mwana bambi kati ye challenge omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agokuume nebeera alikirivu omunyago amazima kujje entunga egenda kuyiika buyisi kati ye mwana ye muhozi bambi musajja watu ng'omwana ne ku birthday toyinza kwogera kasipiki nebo omuteka taina waliwera kyolabanga wali kibaita okwoza noyanika mutaka taata alwanye entalo zonna taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu amukuzizza amututte mu za academy zonna amuwadde sente teri kyatamuwadde obufumbo babumuwadde simanyi oba obufumbo nabo bwasobola ni omwana mbambi waliwo omwana gwolaba nga obudde bwakya buki nendoza bamuzaala tebunnakyangu omwana yali alina kubeera muwala bwali kubulako essaawa zijawe akyafoominga n'afuuka mulenzi so munange bambi n'abazadde nabo bataba muli bakiraba bagamba amazima kubanga kagabeere abazadde bakira nti ne mu UPDF omwana talinayo kifo omwana nze mukuuma omwana nze buli waali nze mutadde okati ngino bakanga ne bambi nabo silent we basiriikirira bw'olaba obutambi omwana ngo bwe bamuwa akazindaala ennaku ekukwata kebere mu UPDF ennaku ebakwata kababeere ba obi ne ba esaafi abandigambye mbu obi waffe twasoma ne ba obi nabo ennaku ebakwata buli omwana yagamba omwana nga atuswaza atuweebuula ate nondoza bwaddira ku ssomero yo nga kisubi enswaza gana kisubi erinnya lyamwe liyiika yoyo omwana gwe mwazasada omwana yasoma oyo omwana eddala yasoma yakola ebigezo kati yoneebu simanyi bwe kinaabeera ne omwana neddala wekitatuukirira taata yandibadde yaleka omwana n'agenda mu bizinesi oba azanya firimu oba ali mu byabulimi na bulunzi omwana n'alivinga bulamu bwe bweraba bahuru n'abakulembeze abo bangi abakulembeze bameka boolaba abakulembeze abaana baabwe naye nga ate balina amabizinesi gaabwe gakuze uhuru mugagga ki kye batalina naye gowirako abaana bali mu bizinesi tebavaayo kati ate ne mu bizinesi omwana n'abeera bubeezi CEO oba omwana n'abeera board member n'oleeta abayindi n'oleeta abakibizinesi abaniverse managing ng'omwana ali just overseer naye ate okumuleeta ku stage woti mu politics weeweebudde maaso ku lutimbe gye kinaggwera naye omwana nedda
obi wa didigi naye akasinza okunsesa agambye kirabika Yoseri yali yepiica eyosanga mwendo ogw'ekiro ne babakanga omwana yalina ofuuka omulenzi omwana yalina kubeera muwala naye kanga bafunye mulenzi bali bepiica ne beekanga bafunamu didigi kankadde nga mulya Janet akomplaininga kankabadde mulodi gumu tugende mu maaso muwulire Janet nga akomplaininga Echana nawe kidomola budomola. Basically is a Paris boy. Holiday manya abana babagaga Paris boy sausage alya bamuoleza buli kamba kamukolera. Nenyina mwenyini yakyogera ekisu yawe wenyini. At yali visitation day emu. Janet Museveni najja nabuuza muhozi but my boy at least what else can you do? You cannot run, you cannot swim, you cannot even debate, you cannot do anything really. My boy, what can you make us proud about? Even in class you are failing. At least do something and give us proud. Your father has fought and done everything. We have given you everything. You boy, you embarrassing us. Nganyina yagala kaba. Janet ngawulira afa. Katulambye omwana akuze just alya sausage buli kimu bakimuwa. Obulamu bugonvu. Mu majje taata yamukuzizza. Sanders nawa taata yagamba kati omwana bamutwale kati omwana bamwe kino. Kati ye mwana bambi kati ye challenge. Omwana taata yagala omwana akumeregase ya taata we oba akuma omunyago gwabo omwana agokuume nebeera alikirivu. Omunyago amazima gujje entunga egenda kuyiika buyisi. Kati ye mwana ye muhozi bambi musajja watu. Ng'omwana ne ku birthday toyinza kwogera kasipiki. Nebo omuteka talina waliwo era kyolabanga wali kyebayita okwoza noyanika mutaka taata alwanye entalo zonna taata nga Museveni omwana amuwadde buli kimu amukuzizza amututte mu za akademi zonna amuwadde sente teri kyatamuwadde obufumbo babumuwadde simanyi oba obufumbo nabo bwasobola ni omwana mbambi waliwo omwana gwolaba nga obudde bwakya buki nendoza bamuzaala tebunnakyanga omwana yali alina kubeera muwala kwali kubulako essaawa zijjawe akyafoominga n'afuuka mulenzi so munange kati by the way kiri ku record talina mukazi gwe yakwana tasobola kukuba vibe omwana oli gwe bamuteka omwana gwe omwana omukazi wo mukuru base bine bagamba simanyi gwendo wasomwana baba setting abo settings bwe yagenda ku mwala wa Lukyamu Nampijja Susan ebyali omwa bimanya bawa Nampijja Susan we mubawe nyini bakwata bamujjako mukazi we bebigo gaine bamutta nemba buli omwala bwe yafunisa olubuto namukwata ku kifuba bali na ku zidi bali ku Serena naye gombo omwana nalagiraga atiwe leto mwala oyo aba tasobola kwana bintu byakulagira bulagizi atiwe leta oyo no kwana tasobola gomuntu atasobola kwana mukazi kitegeza tena kyasobola kukola kati otabera likiriza njala bagamba temugezaako kuba ati mwera liki ne bwana atambula talina kyasobola ekyo kyomba mbawa assignment buli mugendo okyo talina mukazi gwe yali akwanye ko ku bakazi be ne batula ku meza ngabo n'okwana omukazi n'otandika omutabira tamukwata kwana nkoko mukazi n'okukwana kwennyini takusobola kati bamalira budde omusajja tasobola kukwana mukazi kitegeeza tona ekyo bisobola kwogera okitegeera kati tabamalira budde temumalira ko budde bwammwe mumutegeeze ekintu kimbage buli muntu waali weetegekera wenyweze bana batambula bakuba campaign balike bakube campaign kati mwagala okulaba reality mulinde ku mande bwe bataga nti mbala bagisazeeko teri motoka ekkiriza bakugende wadde okuyingirayo kino mukijje kunze ku mande tululimpiji mujja kula nti western part of Uganda bagigadde teri motoka ekkirizibwa kugendayo mukirinde road map ya fulmi ya tour ne mugenda kula nti western baganyeyo omuntu yenna okugendayo bagenda baga bataddewo restriction omuntu ava mu Kampala oba omuntu ava mu Buganda kizibwa bagenda mu west bagenda kitekawo by tomorrow by Monday morning mujja kitegere kyembaga mujja kitegera mujja tegera ani ali ku mulamwa natali ku mulamwa tebaye muntu ina kubuza bano obudde bugenze video wedde tukwatagane ku Sunday saa 2 Mengo Mbulange Mengo na wonzija kitalo nye kya mwanyina ffe nalubwa amagobase
munjabale tiza kuzimu ko clips ze ne bifaananyi mujjamula babamuse mu bintu bya Buganda kwabinja kali mmengaho akaba mafia kuba badde tali bulungi nnyo ba mafia bali mmengo mwanyina fenali wa mukama kuumoze mirembe tewali chakola fenali ekkubo nobuuza akusoba yabadde mu lukolo kutta afunye muki era najja komekereza banga akoze iki nga afudde kale video rego tuwebedde ebyogera binambereka babyogere naye mubuuza abyogerera ku ludda kikyuso kukubuuza tusinkane ku Sunday sawa 2 ezakawungezi mukoma bankomere atakomera mbeera